byolaba byendaba katukuwe byetulaba otuwe byolaba okuleta olulesi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi tuti bweri amaaso gatume wala wena kwenye tukoolekeza bwe tukuwa tubijja wala akanyomero byolaba byendaba no evening drive ne Lubowa Kyemba. Kakati olunaku olwaliro mbaddeko ne City Clerk ow'Ejjinja mbasanze ne Meeya Kasolo Ssebo akyali mu Nuupu. Agamba tangambe nze Lubowa abantu kaboogere naye ngenda kuba Meeya wa bikolwa waka era batandise okulaba nana olaba City Clerk ono kasite enkuba egira bweti sente weeziri sente giriho naŋŋamba tugenda kukola amakubo bakakase Kasolo yaani neŋŋamba ono Kasolo wange yanje yanga Kasolo abadde yogera nga ne galumiri azitaddeko naga ndi Lubowa ndaba mukatuli kimunnange ondaba nze sijja kwogera neŋŋamba nti Meeya Kasolo musajja alabika wabikolwa wano waliwo abantu abatusuubiza London nze sijja kwogera kubanga manyi wasijja kwogera wabula Kasolo musabira busabi kwano gwange bonna mikwano gyaffe naye Kasolo musabira busabi byonna byaliko bituukirire so awo tukoleje eki wetuli abawuliriza n'abantu b'ensanga mu kkubo muganye okumbuulira kiki ekibakomesaawo balyeku kibuuzo kirungi ekirala munyinyonnyole Batuwa yabakoze eki awo si bantu babiri balyeku nani ne Batuwa olugambo lw'empunija ku gundi Honorable Batuwa sina badutegeera naye namubuuza nga nti simanyi ate ayinza okuvaayo eno simanyi ati n'agenda ewankoko ku mweru kyabiwulira buwulizi togeza kaakati ekirala Honorable Minister Miriba Balanda ne mbabuuza kiki ekiba kyamudde ekyo ne mbabuuza ekyokubiri manjeri kye bakutiika ate yabakoze eki sababuuza ebibuuzo ebyo wabibuuza paka temune bakunziramu nzigulemu masimu bambulire oba tunagulawo nkya tujja kugulawo enkya kati enkya ku ssaawa 10 n'eddakiika 40 twagala kuyingira mugenda kuba amasimu enkya ssaawa 10 n'eddakiika 40 ana mumbuulire manjeri kye bakutiika yabakoze eki nga munyiize nnyo ekyokubiri mumbuulire ekiba kyamudde minisita Abalanda bwaki abakyamudde amangu ago ekyo kiggwe okwata abalala mumbuulire Moses balyeku gwe mwayita omufere gwe mwayita omufere omukipuzi simanyi mufere simanyi alipalatamu gye bakozesanga si bakozesanga kakati ku budde buno muyita wakyo komawo bamuli bubi ye Batuwa yabakoze eki nga n'ekisanja tekinnagwa enkya ssaawa 10 n'eddakiika 40 tugenda kwata essimu 40 kubanga ffe tutandika ssaawa 10 ne Rockie n'amawulire mu maloboozi kati ku ssaawa 10 n'eddakiika 40 tugenda kwata ku masimu tugenda kukwata amaki masimu ku nsonga eno ku nsonga zino kubanga nze saagala byeyogerera bwe naabyogera mujja kugamba musajja alwana alina sayidi nze wano omuntu gwe nsobola okukuukako ejjembe bamuyita Maama Kadaaga ogambe gosobola okukola ki Honorable Igeme Samusoni Nabeeta oyo nkuuka ejjembe okuuka ejjembe si lwakuba nti mukama wange waawano naye Buladi naye mukoddomi wange kati oyo nja mufiirako eyo ensonga yo ontegedde gwe wadde bagamba nti mbazira mukwano gwange ng'omuntu ekyo sikyegaana nze mbazira kyali wange naye ate ono Igeme mukoddomi wange kakati banga nti mwiru naye akomawo naye agira mu Nuupu munaziwulira kakati ekiri awo kati nabo n'abakwatira amasimu ekyo kirimu gundi conflict of interest babwe nakikwatira esimu jaga nti bwe banakuba bavuma Igeme ng'abajjako ero sijja awo redi endala ina ebikola seenu kakati omulala ye Maama Kadaaga nze Rockie kankubuulireko okujjako abantu mu Busoga muno nga basezi ate nga tebasiima abasinga mu Busoga wano boolaba bepanka nti bamaanyi Maama Kadaaga yabakola olw'okuba tabalanga era ne ku mukolo ogw'embaga natunuulira abantu naye ndaba obunnanfuusi obwali awo
okwetunuza ebiso by'ekimonde era Kyabazinga n'alyoka ayingirawo nalaba Kyabazinga ng'akyuseemu abantu nga buli omu atunuza guuso gw'abanakola waliwo yamukuba akamala nga baagala kukuba kadaaga bano kati nakyo bwanjoyedde kyaki nagamba dde kisirika naye nyagadde kisiriki baali baagala kumukubira ku mbaga nakyo kyogere n'akola cover up maama kadaaga baagala kumukubira ku mbaga kyova olaba Kyabazinga bwe yayogera ku maama kadaaga yateekamu ne feelingi naga ono maama wange ali mukwata kali bakutte kunze ekyabatwala ku mukolo bakimanyaabo omukolo gwandibaddewo singa teyali maama kadaaga kulwana nnyo kulaba nga Kyabazinga afuka Kyabazinga mwana yali alidde ekintu lwaki temusiima mwana yali alidde nalaba omusajja omukulu okutta akazindaalo you are not recognizing the reason as why you went there very happy as you were. It was because of Mama Kadaga. Otherwise, if not so, singa it is a different story. Kuwanga zinali munsiko. Yeah, but zinali munsiko. Lero kyatudde nali munsiko. Era abantu bakimanyi. Mwalwana. Abantu basinga bakimanyi Lubowa Kyemba ali munsiko. Mwalwana Lubowa. Omuntu yatukuba natugalamiza engalabi yali Mama Kadaga. Mwalwana. Kakati mmwe abagenda ku mbaga n'okwata omuzindaalo kimwani badde musookera nako ng'omaliriza abagole mwandi badde mwebaza Mama Kadaga nali nninda bino bikuulinge otandika obbakuba nate abantu gwe balina empisa embi bwe mwandivudde twebaza abagole baba weebale kuwasa maama n'okunyuma omuntu gwe mwandi badde muddako yandibadde Kadaga naye obunanfuusa obuli mu bantu abo ne mafiya ng'ali wali mafiya yakutte esseni nga zimwokya ayagala kukakasa ati mafia yali agakuyisa awo linnya lyoli gwe sijja kwogera mutegedde naye nga maama ali wali Kyabazinga ali wali liiso kulisi omutegedde oyo kubanga oli yali agaba mwogereko ye kyafa naye mwe lwakire musiima. That is the problem with some people here ni Busoga tebasiima nze nali mu nsika yozerebo gagamala ne mukikuba omuntu abaleetedde ku plate yammwe silver plate naye ne ku lunaku olw'embaga mwalina okukwata akazindaalo nga mumwogerako nnyo ne people forget. Kakati nze kankubuli ekiri mu Busoga mu Kirunda Faruku ayambye abantu bangi ne tebaagala kwogera. Do you know why you people mwina ba RDC abangi mukimanyi mmwe abana be Busoga nti buli RDC omusogo owawano alina kyayongeddeko abamwetoolodde kabuzo naye gwe okimanyi tebasobola kugamba tugereko ewa Kirunda tugende toneko honorable mini babalanda tumwebaze okutusuulira ku mugaati mwe mukimanyi nti Kirunda Faruku akwatidde abasoga besimanyi na muwendo ebyama ebimusaga byogera ku radio mujja kutabula kubyogera eddakiika zitudduseko mmanyi ogasanga ewa Kirunda Faruku gatambuza engalabi gekanuza ebiisi bwe gadde eno tegamwogerako ondaba gyendaga banasiima agenze anti bwe batyo bokasa bategeera ti olina ekifo ekinene oli yali lwaki owana nnyo Kadaga ku radio namugamba kati gwe sirisa engalabi. The person asking me Kadaga yamufunira omulimu ministry n'abaana be bana basimba ogenze ati wuliriza n'abaana be bana baliki parliament yali yafuka y'abasoga kinana mwenda wuliriza genda ku police ononyereze katonyeze nnya genda ku police ononyereze akadde katukute kubanga mmwe temwagala kusiima mwebale nnyo kutuwuliriza kusiima twebaza Mukama olw'olunaku olwaleero program evening drive tukiwumbawumba katumalirize na kino kyokka ekiggwa esebo kwawe simwogereko bajaga nga kyamwogeddeko executive director National Planning Authority Joseph Muvawala Nsekere kye Katikiro kati abadde agawa state planners mu Busoga muno kwali kuna resort hotel nagati bannange bagezeeyo okulaba nga baplaninga bulungi ekibuga ekirala kankimalirize waliwo omuntu ku biliyoni 164 zinayogeddeko jjo zino bagambye speaker nita monk tuyamba ofulumye lisi y'abantu ababba sente ezo ogambye ziri biliyoni mmeka biliyoni 164 zino nno zaali za kuyamba ku compensating nga bannaffe abakolanga mu zi cooperatives
nga Busoga Cooperative Union Namisindwa sente ezo zabula kakati mulimu ba MP abamu Busoga nga nabo bazirya mwali sirika nawe ne muberamu ne ba minister abe Busoga mu Uganda muno bali ku list nizali city Rockie is a nizali city mwebale kutuuliriza tusaba mukama abatukumire okutusa banonya sente z'abaana banonya sente za misolo bano enguudo mbi kulwa Katonda n'eggwanga lyaffe program tugiwunze tugiwunzika okulobone Chabazinga koleki afunvuwe ne n'omulangira w'enkizo teite abeho kusa program tugikumaliza olingiza ki program tugiumbye tubebaza mwenna abatuuliriza kyusa ridime koma Eigebe oye naye ako okulya